jako akawuwo. Omulabirizi w'obulabirizi bw'e Lugozi Mathias Ssekamanya okwogera bino abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ku ttendekero lya Multitech Business School ng'emmisa eno egendeddwa mu kubaza Katonda olw'okumalako emyaka 30 bukyanga batandikawo ettendekero lino. Ku mukolo gwe gumu kwe balondedde n'olukiiko olupya olugenda okuddukanya ettendekero lino nga wano nno Bishop Ssekamanya wasinzidde n'akyomera abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abataba Katonda kitiibwa n'abatassaamu mmoto ya ggwanga lyabwe ekitiibwa. The motto of our country, for God and my country. What do you mean by for God? I know without him I cannot do anything. For God is loving. As Aloysius was, there are so many things which can distract you and deviate you and misguide you. Mu ngeri y'emu akyomedde abeefuula nti bayivu nnyo okutuuka ku mutendera oguvvuunula Bayibuli nga bano n'abasabye baleme okwewanika kubanga okuvvuunula Bayibuli tebakusoma mu kilaasi wabula gaba mafuta ga Katonda. No matter how highly you are educated, you are not empowered. The knowledge you have is not enough to interpret the gospel in a proper way. Always consult your religious leaders to guide you, especially young people. Now have freedom, but freedom without limitation. Aloysius Kabuye Semanda atwala olukiiko olukulira essomero lino atunnyonnyodde ku kusoomozebwa okw'amaanyi kwe bayiseemu okusobola okuyimirizawo essomero lino emyaka 3. Omwozebwa nti kyetaagisa ssente nnyingiko okulaba nti tuzimba ebizimbe ate ne tusobola n'okuteekamu ebyuma bye tusobozesa okukolesa okusomesa abaana. Ekyokubiri ate nga bwe mukimanyi amatendekero gano aga waggulu ga ssettendekero agasinga amatendekero ga gavumenti. Mu ngeri y'emu asiimye gavumenti olw'okubateerawo embeera mwe basoboleredde okuddukanya emirimu gyabwe obulungi era bw'atyo n'annyonnyola essomero bye lituuseeko mu myaka 3. Ebyo bye twenyumirizaamu ebino byennyini bye mulabye ne workshops ezo ze tubatuusizaamu ng'ezo ebyokutunga ebyuma ebyakalimagezi studio ezo ezigenda okusomesa ate n'ebyo ebirala ebyokufumba n'ebyokutunga ebyo mubirabye nga tubituuseeko. Wabula ekisinga obukulu tusomesezza nnyo abantu okulaba nti bafuna obukugu. Oluvannyuma bawaddeyo ebirabo eby'enjawulo okwebaza Katonda era ne baggulawo ekizimbe ekipya. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. 25, 20